weekwese mu buwangwa kubanga statement gy'oleese ntuufu naye ate omale ogirwaniremu entalo zo. Oba ntegeerekese bulungi ow'embuga bwana Katikkiro. So nze mbadde nsaba obeere mulambulukufu nga Mpuuga asobola okulwanyisa Bobi Wine nga Mpuuga munnabyabufuzi, nga Bedi Bwanika asobola okulwanyisa Bobi Wine nga Bedi Bwanika munnabyabufuzi. Kakati ate obuzibu bwe tulinawo nti gwe oyambala ddiba lya Mmengo okulwanyisa Bobi Wine, omusiiga ekifaananyi ekibi mu bantu olw'okuba oyagala okukuulayo emirandira gyewaabwe gye bamuzaala. Lekera ngaawo okutwala obusungu mu nnyumba ya Mukama. Obusungu tebukkirizibwa mu nnyumba ya Mukama. Nga sinnakuba analysis munda mu mikolo, kansooka nte nkuba analysis ku statement gye wakoze. Ssebo ow'embuga, temutwalanga ekifaananyi kya munnabyabufuzi mu kwanjula, then ekyani ekikkirizibwa. Wayagadde okwekweka mu buwangwa, okuzannya eby'obufuzi oba okulwana entalo zo. So singa bannange Abaganda si nkola yaffe nga ffe Abaganda okuleeta ekifaananyi ky'omuntu omulala yenna ewali ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka, kubanga Ssaabasajja Kabaka seggwanga nti Ssaabasajja baagala aweebuulwe akakkanyizibwe afune ne comparisons, naye nga si be bakikoze, naye nga bakikoledde mu magezi mu kutaanuula mmwe mufaanane nga abakikoze. Mbwe era nammwe bazzukulu ba bano bajje babogereko nga babbeeni kiwanuka ba generation yammwe. Oba omusajja yagazaaki omwana wa munne Smallville, gwana nnyamba okintangaazeemu. Omuntu ayinza okukuwalana n'akuggyako n'eddembe lye ery'okubeera ggwe. Olabyeko omuwala omulungi ku kyalo. Omuwala omulungi ku kyalo awalanwa n'awatali nsonga lwaki abeera awalanwa. Kubanga ono nabbijja ate nga talina mpisa, bw'aba n'omwami we ng'akimanyi naye tatuukiriza kyakubeera naye, yeeraliikirirawo ono nalulungi azze ku kyalo. Ti omwami bw'anaamulabako naye ku kafiga ke n'eyo feesi ye, automatically agenda mukwanirawo kubanga alina saaviisi z'alaakinga okuva mu ono. Omuntu akuteekako olukongoolo n'agaana ne baganda bokkuyita muganda waabwe, n'abateerawo n'ekiragiro ekikambwe. Oyo nno gwe mulaba temuddangamu okumuyita baaba. Bamaama b'abato bassenga abo baani bakitaabo. Oyo nnyo gwe mulaba temuddangamu okumuyitanga mutabani, nga n'ekiki ekyakuzaalibwa nakyo mu butuufu ng'oteekeddwa okukiyitibwa olw'okuba akuwalana asobola okukikuggyako. Statement y'omukulu w'embuga gye yakoze olunaku olwaleero temugicriticizinga, by the way, ebadde ntuufu nnyo. Obutatwalanga kifaananyi ku mukolo, obutatwalanga kifaananyi kya munnabyabufuzi ku mukolo gwonna ogw'okwanjula nti tekikkirizibwa mu buwangwa. Naye nga sinnatuukawo awo, naawe ow'embuga njagala okukusaba lekeraawo okutwalanga obusungu mu pabuliiki. Lekerangaawo okutwala obusungu mu nnyumba ya Mukama. Obusungu tebukkirizibwa mu nnyumba ya Mukama. Nga sinnakuba analysis munda mu mikolo, kansooka nte nkuba analysis ku statement gye wakoze. Ssebo ow'embuga, temutwalanga ekifaananyi kya munnabyabufuzi mu kwanjula, then ekyani ekikkirizibwa. Bwe bateekawo ekya Ssaabasajja Kabaka, kyekya Raymond Namakula nga bwe mbadde ayihadiwo ekibumba kya Raymond Namakula, kyo bakkirizibwa okukireeta. Oba ekya Jose Chameleone atagenda atakoga Samson Sibalimba, kyo kikkirizibwa okuleetebwa. Ekifaananyi kyonna ewali ekya Ssaabasajja Kabaka ku mukolo tekikkirizibwa kuleetebwa. Statement yo sigenda kugiwakanya kubanga yalibadde ntuufu lwakuba wagireetedde mu bukyayi. Wayagadde okwekweka mu buwangwa, okuzannya eby'obufuzi oba okulwana entalo zo. So singa bannange Abaganda si nkola yaffe ey'obuwangwa okuleeta ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kubanga kyatteeka buli kwanjula kirina okubeerako. Si nkola yaffe nga ffe Abaganda okuleeta ekifaananyi ky'omuntu omulala yenna ewali ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka seggwanga. Bw'omukookerako omuntu omulala
obanga munabudde ndi tannakakata kubeera sseggwanga neggwe bugate muleeta ekya munnabyabufuzi yenna munnabyabufuzi ku mukolo kitegeeza nti kino bulijjo ky'otulangira tekyoli mu kukola weekwese mu buwangwa kubanga statement gy'oleese ntuufu naye ate omale ogirwaniremu entalo zo oba ntegeerekese bulungi ow'embuga bwana Katikkiro so nze mbadde nsaba obeere mulambulukufu nga Mpuuga asobola okulwanyisa Bobi Wine nga Mpuuga munnabyabufuzi nga Bedi Bwanika asobola okulwanyisa Bobi Wine nga Bedi Bwanika munnabyabufuzi kakati ate obuzibu bwe tulinawo nti gwe oyambala ddiba lya Mmengo okulwanyisa Bobi Wine omusiiga ekifaananyi ekibi mu bantu olw'okuba oyagala okukuulayo emirandira gyewaabwe gye bamuzaala omunafuye ng'oyita mu buwangwa n'ennono nedda lwana ntalo zo ng'omusajja ezo z'ofunamu nga ggwe leka kusombera bya buwangwa byaffe miteeru era njagala okugamba abantu mwenna abali abatandise okukozesa statement nti kakati tugenda kubitwaza fujjo ono ayagala bonoonesa nnono yammwe nti bwe yakola statement eyo mwe ne mwambala mangu akagatto ne muga kakati tugenda bitwalisa fujjo ebifaananyi bya Bobi Wine ono mayiga katumulageko nedda temubitwala era nnyimirira wano okulangirira ekifaananyi ky'omuntu yenna oba gw'oyagala yenna ewali ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka oba ku mikolo gy'obuwangwa oba okwanjula oba okukyala mu mbeera yonna mbeegayiridde temubitwala statement ya Mayiga yabadde ntuufu lwakuba mu butuufu bwayo tagireese mu butuufu ayagala kugikozesa bukozesa okulwanyisa omuntu ssekinnoomu ate olw'okuba akimanyi nti mwagala oyo omuntu ssekinnoomu mugenda kubitwalisa fujjo temwerabira nabagamba bano enkola yaabwe yakwonoona buwangwa bwana nnono ate nga bakozesa ffeffe nnyini okwonoona obuwangwa bwaffe n'ennono era temumukkiriza okubawuddiisa era temukozesa obusungu ekifaananyi ne bwe kiba kyani ewala ekifaananyi kya Ssaabasajja temukitwala ekyo nkibeegayidde kuba ono kyabanoonyaamu nti Ssaabasajja baagala aweebuulwe akkakkanyizibwe afune ne comparisons naye nga si be bakikoze naye nga bakikoledde mu magezi mu kutaanuula mmwe mufaanane nga abakikoze mbwe era nammwe bazzukulu baabano bajje babogereko nga babbeeni Kiwanuka ba generation yammwe bino byennyini bye bali mu kukola Kyagulanyi bibasiigira ekifaananyi ku bintu ebyakolwa nguli Beeni Kiwanuka ye enkola yaabwe tebakyusaamu kubanga gufiira kwatazadde mwana amabeere ge baayonka engozi eyaboola ekyo kyennyini kye yali ekola era kye yabatendeka tolowooza nti bakitaabo baba bajjajjaabwe be baasemba okwagala okusanyawo Buganda n'obukoko obwayaluka mu magi ge baabiika ye mission y'emu gye bubeerako Kamunye bw'ejja n'esitula akakoko n'akaana kaayo keeyaludde n'ekakuza kababe katendese kusitula buki bukoko temugwa mu trap zino ez'okwesaanyizaawo bwakabaka bammwe kakati bano nabalabye ye tageti yaabwe kubanga ow'embuga omulamba statement yalize ng'agamba ekifaananyi ky'omuntu yenna temukireetanga ku mikolo ewali ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka oba emikolo gy'ebyobuwangwa nga kuyita okwanjula eky'omuntu yenna enijeno kubanga twalinawo ne baggangasita nga ba Ivan Ssemwanga nga gamaanyi bagalina agatwala ebifaananyi awantu wonna kakati bw'oba communicatinga nga Katikkiro tocommunicatingira bannabyabufuzi communicatingira Abaganda n'abantu ba Uganda n'ebweru waayo kubanga teweerabira waliwo abamawanga abalala abano neewaffe ate naffe ne tunona ewaabwe Uganda yonna ejjuddemu abaka abatuwa naffe betuwa kakati bw'oba ocommunicatinga ku lwa munnabyabufuzi sina ku lwa Muganda ne ku lwa munnabyabufuzi ng'obuusa Omuganda n'obuuka Uganda eyawamu oba olwana ntalo zo
oba oli mu kuzannyira byabufuzi byo emmengo ky'oba olaba nze njagala nnyo oba ndi mu kulwana nnyo njerule bannabyabufuzi abali mmengo mbaleetere ddala kubanga bannabyabufuzi abali emmengo gwe weebuze lwaki beekwese tebalwanira Uganda balwanira ensawo zaabwe njagala bajje balwanire ensawo zaabwe nga bali ku display era nga tebatiika nti avumye ow'ekitiibwa gundi kwe kulwana kwange kubanga ate ne Buganda yennyini egenda kusaanawo ng'ate bakozesezza obaffe batuturikinze ogisaanyawo mbasaba waliwo akatego akali mu kutegebwa mutwazise ebifaananyi bya His Excellency Bobi Wine kuba gwe yabadde atagetinga ye ng'omuntu mutwazise ebifaananyi bya His Excellency Bobi Wine mu mikolo nga bingi Mayiga agenda kuba awangudde situwabagamba bannange situwabagamba kakati beetadde ku minzaani ne Ssaabasajja Kabaka naye mwana gw'ojooza Obuganda oba ani ali kusonyiwa temugwa mu triki ya Mayiga gw'alinayo okwanjula wiikendi eno nga waliwo ekifaananyi kya Ssaabasajja ekya Kyagulanyi tokitwalayo alina omukolo gw'obuwangwa wiikendi eno ng'omukolo gwo gulina okubaako ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ekya Kyagulanyi tokitwalayo Mayiga si musiru bino bitwa ayogeza busungu omusajja yasoma buli kyakola aba akibaze lwakuba ali mu generation y'abantu abategeevu Mayiga yakuteza omuvumi mu kumuvuma eri abantu babitwaze fujjo enaasiga ekifaananyi kye twabagamba bano bajja kusaanyawo Buganda nze Mayiga ososiriwaza kirizibwa osiriwaza naye gwe muba nsiriwaza oba tosobola kubaamu nze ntegeera tesobola kumusiriwaza ekirala emikolo gyo gyennyini gyetaaga kutereeza even nga tonnatuuka ku kifaananyi kuba ekifaananyi bye bimu ku bisembayo nitukkiriza okubanjula okuva wano nga batuuka emikolo gy'okwanjula gyetaaga kutereeza kubanga gyawa badde okuva ku nnono entertainments ezibeera mu mikolo egy'okubuko nagyo gyennyini olemwa sooka omunoonyi waatudde n'omwanjulira abantu omuntu gwe muzze okuzaala mu nju ne mumuzaalira mu luggya ebyo byennyini byakona dda kakati gwe ate oli mu kuzimba kalina ate ogitandikidde waggulu egenda tengerera eti bwe kiba ng'ekigendererwa kyo kyakutereeza obulombolombo obuwangwa n'ennono ebiri mu kuwayira olina kutandikira na ku mulyango kubanga wonna ssebo mukulu waafa dda ye bino oyinza kubitegeera otya gwe yanyiizenyiize dda